Nkuletedde listi y'abakwatidde NRM bendera mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 mu bitundu bya Buganda mwokka wabula nga ate si mwe bazaalibwa. Oluvannyuma olw'ekibiina kya NUP okubeera nga kyafrontinga abantu nga David Lewis Rubongoya mu kifo kya Kampala Central, Alex Waiswa Mufumbiro, Nakawa East, abantu nga Bukeni Ali oba Nubianli okubeera meya owa Nakawa Division, ekibiina kya NRM baavaayo nnyo ne bavumirira kino era nga bagamba lwaki NUP eresa abagwira babere nga bavuganya mu bitundu ate ebisangibwa mu Buganda nga sije bazaalibwa. Kakati nkuletedde olukalala olwaba NRM abaweereddwa kaadi mu kalulu ka 2026 nga bazze okukiikirira constituencies eziri mu Buganda wabula nga simwe bazaalibwa. Nina olukalala lw'abantu 27 benjagala okubeera nga nkusomera nga bano be baawangudde akamyufu aka NRM mu kalulu ke tugenda mu wabula nga tebazaalibwa mu Buganda. Ebitundu ebirala gye bali nenze njagadde kufokasinga wano era njagadde nkuleetere bano. Kino si kikola lwa busosoze wabula nkikola olw'ensonga nti ebigambo bibadde bitambulira nnyo ku bantu abasatu NUP be yasimbye mu Kampala okuli Alex Waiswa Mufumbiro, okuli Bukeni Ali oba Nubianli ne David Lewis Rubongoya. Ensonga endala ekintu kino nkikola olw'ebibuuzo ebitambulidde ku video emu ku ezo ze nasembayo okukola. Naleeta wano video naye mbasomera abantu mu kibiina kya NUP abeegwanyiza kadi mu kalulu ke tugendamu nga bo chances zaabwe ziri waggulu okubeera nga bagenda kukwata kaadi era ng'omukulu oyo David Lewis Rubongoya y'omu ku abo abagambibwa okuba nti ye kaadi ye erabika ng'erya 100% confirmed nga kirabika talina muntu yenna gwagenda kugivuganyaako naye era nga mu kalulu ka 2026 singa official campaign zinaatandika yandiba nga ye alinze bulinzi lunaku atandika okubeera nga asaggula akalulu ke mu bitundu ebya Kampala Central. Kakati abakungu aba NRM n'ab'ebibiina ebirala ate eby'oludda oluvuganya bavuddengayo nnyo nga bakikozesa ng'ekyokulwanyisa nti lwaki NUP esaanyaawo ebintu bya Buganda nereeta abantu abagwira batava mu Buganda babere nga beesimba mu bifo ebyo. Kakati nagenza okukola okunoonyereza ku bantu abaweebwa kadi ya NRM mu bitundu bya Buganda. Njagala obawulirize bulungi nnyo kugambye nina olukalala luliko abantu 27 nga bano bawangula akamyufu era nga be bakwatidde NRM bendera mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 siba mu Buganda simwe bazaalibwa wabula nga be bagenda okukiikirira be baagala okukiikirira ebitundu ebyo. Njagala obawulirize bulungi nnyo. Omukutu gwa Radio TV bali kubanga okyagoberera na gyosinzira okubanga gyotulabira watandika kubanga otwegattako kikole tubere nga tutambula ffenna. Genda mu comment section oteekeyo oyo gwe naabasoogeddeeko. Teekayo omuntu yenna gw'omanyi nga naye ali mu Buganda oba ekifo kyonna ky'omanyi kubanga kugambye kino tetukikola lwa busosoze ate tetukikola mu Buganda mwokka wabula wano wensobodde okuba nga nfuna ku lisiti eno gye ngenda okusomera ate oluvannyuma nja kujja nkuwe abalala abaagenda mu bitundu ate era ebirala eby'eggwanga erya Uganda nga si gye bazaalibwa wabula nga baweebwa kadi okubeera nga bakiikirirayo oba nga basaba akalulu abantu ba sayidi eyo naye ng'ate ekibiina kya NUP we kyakikola abantu bakivumirira ate nga aba NUP bali basatu bokka ate nga balina mu Kampala. Kakati njagala tusimbule. Ntandise n'omukulu amanyiddwa nga Fred Ruhindi. Ono ayagala bubaka bwa Parliament mu constituency amanyiddwa nga Nakawa East era nga sayidi eyo ayagala NRM gwe yawadde kaadi okubeera nga agenda mu kalulu ke tugenda okuba nga tuddako. Nenzikirira mu Nakawa West waliyo omukulu amanyiddwa nga Herbert Anderson Burora. Nakawa West ono nno ng'agenda kuvuganya ne Joel Ssennyonyi mu kalulu ke tugendamu si Muganda era tazaalibwa mu Buganda wabula NRM yamuwa tiketi. Kuliko omukulu amanyiddwa nga Enoch Nyongere ono ng'agenda kuvuganya ku kifo kya Nakaseke North mu bitundu by'e Nakaseke eyo mbalutta maguzi. Ekibiina kya NRM kyamuwadde kaadi era yagenda okukikwatira kaadi mu kalulu ka 2026 abeere ng'avuganya constituency amanyiddwa nga Nakaseke North si Muganda naye agenda kuvuganyaayo. Singi Katongole ono mumumanyi bulungi nnyo musajja muyindi era ekibiina kya NRM kyamuwadde tiketi mu kalulu ka 2026 abeere ng'akiikirira oba ng'avuganya ku kifo ekya Rubaga North. Rubaga North eri wano kumpimpi mu kibuga Kampala era nga n'ebimu ku bintu bya Buganda biri mu Rubaga North eno omuli olubiri lwa Kabaka ebintu nga Bulange biriraanyaawo wakati mu Rubaga North ne ku njegoyego wakati wa Rubaga North ne Rubaga South. Kati simanyi oba ebintu bya Buganda bimanyi nnyo ate nga musajja muyindi. Kakati oyo ekibiina kya NRM kyamufrontinze okubeera nga yagenda bakwatira tiketi ku kifo kya Rubaga North ate naye si Muganda era tazaalibwa mu Buganda kubanga amanyiddwa nti muyindi. Nenzikirira waliwo omukyala amanyiddwa nga Dorin Keita ono ng'ekibiina kya NRM kyamusindise era nga tiketi yaabwe yagirina abeere ng'avuganya ku kifo ekya Makindye West ewali Nyeko Derrick Wemba seerabidde
Nyeko Derrick agenda kuvuganya n'omukyalo oyo Dorin Keita Semuganda tazalibwa mu Buganda wabula NRM agenda gikwatira bendera mu kitundu ekimanyiddwa nga Makindye West. Kati awo nawo ne tuvaawo ne tugenda omukyalo oyo amanyiddwa nga Judith Nuwabeine ono Semuganda era tazalibwa mu Buganda wabula NRM agenda gikwatira tiketi ku kifo ekya Makindye East atera mu kibuga Kampala. Omukyalo oyo amanyiddwa nga Judith Nuwabeine abaho ayagala kubeera nga avuganya oba agenda kuvuganya nga akwatidde NRM bendera mu kalulu ka 2026 ku kifo ekimanyiddwa nga Makindye East mu kibuga Kampala. Oyo bwe tumuvaako ne tugenda ku mukulu amanyiddwa nga Gashayija Stephen ono NRM agenda kugikwatira ticket mu kalulu ka 2026 ku kifo ekya Ntebe municipality. Olwalere wali Michael Kakembo Mbwatekamwa owa DF oba DF oba ADF then n'ekibiina kya NUP kirina candidate gwe kyasimbyewo. Kakati ono amanyiddwa nga Gashayija Stephen ayagala naye oba ekibiina kya NRM kyamuwadde tiketi yaabwe abeere nga avuganya mu kalulu ako Entebbe municipality kitundu kiri mu Buganda naye ate si Muganda wabula NRM ye yamwesize okubeera nga ate agenda maaso n'okubeera nga abakwatira kaadi. Kakati wuliriza kuliko omukungu omulala ono amanyiddwa nga Daniel Kananula ono nno Daniel Kananula ayagala kaadi ey'ekifo ekya Kira municipality ewali Ssemujju Nganda waliwo ka Yesu Nankunda oyo ekifaananyi kye kyambuze bamuyita ka Yesu Nankunda ekibiina kya NRM kyamuwadde tiketi mu kalulu ka 2026 avuganye ewali Betty Ethel Naluyima owa NUP Woman MP Wakiso district eri mu Buganda wabula NRM yasindiseeyo bamuyita ka Yesu Nankunda abeere nga avuganya ekifaananyi kyekyo kyambuze naye nja kikuleeta. Kakati oyo golaba ku screen yo bamuyita Kananula Daniel agenda kuvuganya mu Kira municipality ku tiketi ya NRM. Kira municipality mugimanyi eri mu bitundu bya Buganda era Ssemujju Nganda yakiikirira ekitundu ekyo newankubadde ng'ekibiina kya NUP kyataddeyo munnamateeka George Musisi agenda okuba nga akiikirira ekitundu ekyo. Njagala tutambula empola bino nkugambe tetubikola lwa busosoze wabula ebibuuzo bibadde bingi nti lwaki Alex Waiswa Mufumbiro Bukeni Ali oba Nubian Lee ne David Lewis Rubongoya lwaki bavuganya mu Buganda ng'ate tebazaalibwamu. Abasinga okwogera bino ba NRM n'ab'ebibiina ebirala. Ab'ebibiina ebirala bavumirira NUP yokka NRM tebagivumirira. Kakati nze nsazeewo bino mbikuleetere gw'omanyi ky'oneesalirawo ku nsonga eno. Kakati oyo omukulu nga naye muvuddeko amanyiddwa nga Kananula Daniel ne ŋŋenda omukyala amanyiddwa nga Ruth Katushabe ono nga NRM yamuwadde tiketi avuganye ku kifo kya Bukomansimbi district abeere nga avuganya ku kifo ekyo ku kaadi ey'ekibiina kya NRM. Si Muganda si gyazaalibwa wabula agenda kuvuganya mu kifo ekyo. Bamuyita Ruth Katushabe agenda kuvuganya mu kifo ekyo. Kakati omukulu ono amanyiddwa nga Robert Asiimwe NRM yamuwadde tiketi avuganye ku kifo kya Kimaanya Kabonera ewali Abedi Bwanika mu kibuga mu bitundu by'e Masaka. Si Muganda era agenda kukiikirira agenda kuvuganya mu Buganda ku kaadi eya NRM. Waliwo Juliet Kinyamatama oyo mumumanyi eyaviiriddeko Jeno Kayanja okulaajana nga ono Kinyamatama bamulangiridde wabula nga ye oli yadde awakanya kyono yabadde tatuukiridde era si yabadde awangudde. Kakati Kinyamatama agenda kubanga akiikirira NRM era avuganye ku kifo kya Rakai district ate era nga ne wetwogerera ye mubaka aliyo. Waliwo omukulu omulala amanyiddwa nga Didas Tayebwa ono bamusimbyewo mu bitundu by'Ekkoki naye ekifaananyi kye saakifunye bwe naakifuna nja kikuleetera naye nga si gyazaalibwa wabula nga ate gyagenze. Emmanuel Rwashande Brigadier General retired ono mumujjukira bulungi nnyo ye yavuddeko ebizibu mu kalulu k'e Sembabule constituency emanyiddwa nga Lwemiyaga ekiikirirwa Theodore Sekikubo. Kakati Theodore Sekikubo omukulu oyo akaadi ye yamaze dde okubeera nga ate agimuwangulako era ono si Muganda wabula agenda kuvuganya ku kifo ekyo ekya Lwemiyaga ku kaadi ya NRM era naye ekibiina kyamufrontinze kyamuwadde dda kaadi. Ne tugenda ku Aine ono amanyiddwa nga Aine Godfrey Kaguta Sodo mumumanyi bulungi nnyo. Ono naye agenda kuvuganya mu constituency emanyiddwa nga Mawogola North eri mu Buganda mu bitundu by'e Sembabule kyokka naye
si muganda omumanyi Sodo mumumanyi muganda wa General Kaguta Museveni era naye agenda kubeera nga avuganya ku kifo ekyo. Waliwo Anifa Bangirana. Ono Anifa Bangirana NRM yamufrontinze era yagenda obakwatira bendera yaabwe mu kalulu ka 2026 mu constituency emanyiddwa nga Mawogola West era mu bitundu bya Sembabule. Anifa Bangirana si muganda naye agenda kuvuganyaayo ku tiketi ya NRM. Bino simanyi baba Abedi Bwanika babiraba ne side eno baberenga ba complaininga yokko bwe baba nga kintu kya complaininga naye ate nga nze kyemmanyi semateeka akkiriza omuntu yenna okwesimba mu kifo kyonna singa aba alina national ID nga bate munna Uganda. Ebisigadde tujja kubinnyonnyola naye tukyagenda mu maaso. Waliwo omukyalo oyo amanyiddwa nga Sylvia Nayebare mumumanyi bulungi nnyo. Oyo agenda kuvuganya ku kifo eky'omubaka akiikirira Gomba district omubaka omukyala Sylvia Nayebare. Ekibiina kya NUP ekibiina kya NRM kyamufrontinze era kyamuwadde Dakar ticket gyagenda okuba nga akwata mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 naye nga si muganda. Robina Rwakojo Gureme agenda kukwatira ekibiina kya NRM mu Gomba West. Si muganda naye agenda kuvuganya ku kifo kya Gomba West mu kalulu ke tugenda mwaka 2026. Simanyi baba ya Abedi Bwanika bano babamanyi oba tebabamanyi. Oyo naye bwe twamuvuddeko ne tugenda ku Muhammad Kibedi Nseegumire. Ono ye mubaka akiikirira Mityana South mu Parliament era ku kadi ya NRM era ne ku mulundi guno yawangudde akamyufu era agenda kubeera nga addayo ku kadi eyo ey'ekibiina kya NRM naye nga si muganda. Esther Ndyanabo omukyalo ono agenda kubeera nga avuganya ku kifo kya Mityana Municipality. Mityana Municipality ye constituency ekiikirirwa Zaake newankubadde oyinza okubanze naawe nga tukimanyi nti tajja kuwangula Zaake wabula ekibiina kya NRM kyamufrontinze okubeera nga avuganya ku kifo ekyo wabula nga ye Esther Ndyanabo ekibiina kyamufrontinze avuganye mu Mityana Municipality mu Buganda ate nga si muganda. Oyo bwe tumuvaako waliwo Dorin Katushabi ekibiina kya NRM kyamufrontinze avuganye ku kifo kya Lyantonde district ng'omubaka omukyala mu kalulu ka 2026 newankubadde era nga naye si muganda era si gyazaalibwa. Ompulidde bulungi nnyo. Waliwo omukulu amanyiddwa nga Enos Asiimwe. Ono nga NRM yamufrontinze avuganye ku kifo kya Kabula County mu kalulu ka 2026 naye nga naye Kabula si gyazaalibwa kubanga ye Enos Asiimwe wabula agenda kuvuganyaayo ekibiina kya NRM kyamusindise. Oyo bwe tumuvaako waliwo amanyiddwa nga Wilba Ahebwa. Ono nga naye NRM yamufrontinze avuganye ku kifo kya Nakaseke North. Nakaseke omukulu ono agenda kubanga avuganya ku kifo ekyo mu kalulu ka 2026 NRM yamuwadde dda tiketi mu kalulu ke tugendamu naye nga naye si gyazaalibwa bamuyita Ahebwa Wilba. Kakati waliwo omukulu amanyiddwa nga Didan Mubangizi. Ono agenda vuganya mu bitundu by'e Buweekula constituency emanyiddwa nga Buweekula South. NRM yamufrontinze dda era yalina tiketi yaabwe okugibakwatira mu kalulu ka 2026 agenda kuvuganya ku kifo ekyo naye nga naye si gyazaalibwa. Eyo bwe tuvaayo waliwo omukyala bamuyita Muhooza Desire mumumanyi bulungi nnyo abadde bagoberera. Ono ekibiina kya NRM kyamusindise abeere nga avuganya omubaka omukyala akiikirira Kiboga district. Kiboga district eri mu Buganda wabula Muhooza Desire si gyazaalibwa wabula ate agenda kubeera nga avuganyaayo. Waliwo omulala amanyiddwa nga Diana Mutasingwa agenda kubanga avuganya ku kifo kya omubaka omukyala akiikirira Buyikwe district ku kadi ya NRM. Buyikwe district eri mu Buganda mugimanyi bulungi nnyo wabula si gyazaalibwa naye nga ate ekibiina kya NRM kyamufrontinze dda era yagenda okikwatira bendera mu kalulu ke tugendamu aka 2026. List beba abantu 27 ku kadi y'ekibiina kya NRM be bafrontinze era be bawadde tiketi yaabwe nga bagenda kuvuganya mu kalulu ka 2026 mu bifo ebisangibwa mu Buganda wabula nga si gye bazaalibwa. Alex Waisa Mufumbiro, David Elus Rubongoya ne Bukeni Ali be bantu basatu bokka NUP be yasimbye mu kibuga Kampala wabula abasinga obungi ate be boogerera era be banokolayo. Abedi Bwanika tawulirwangako nga complaininga ku eyo list y'abantu benkusomedde. Mathias Mpuuga ono omukulu yali akiikirira Rubaga North. Ono atera okwogera ennyo mwerabidde erinnya oba yaani oyo naye simuwulirangako nga complaininga kwabo
wabula ye focus ye eri ku David Lewis Rubongo ya list nene kugambye n'ebitundu ebirala gye bali wabula nze wano nga ku Red Zone TV nina list eyo gye nsobodde okubeera nga nfunako era nja kutegeeza gwe wenna alina gw'omanyi njagalo gye mu comment section oba ojje mu inbox yaffe bw'obanga ogirina ojja kubeera nga ate otuwa olukalala naawe lw'oyina tujja kubanga tulukolako okunoonyereza tufune n'ebifaananyi byabwe oba oli awo n'eyo ensonga nayo tubeere nga tugenda maaso n'okuba nga tugitegeeza abantu abo be bantu 27 bensobodde okuba nga nkuwaako ng'ekibiina kya NRM kyaba frontinze dda era nga nabo balinze official campaign zitandike newankubadde nga bamu already batandika dda n'okusagula obululu bwabwe mu kalulu ke tugenda mwaka 2026 so ekintu kino nze mpunzika nkugamba kya bulijjo era ssemateeka akikkiriza nze sigambye nti oba abo kye bakola tekiriiyo oba tekimenya mateeka kikkirizibwa wabula aba DF simanya DF aba ADF ekibiina kya Mpuuga focus okugiteeka kuba NUP kwokka bandibadde batunulako side zonna otherwise ensonga eyo balina kugiraba bulabi olw'ensonga ssemateeka akikkiriza Mathias Abedi Bwanika avumiridde nnyo David Lewis Rubongo yakyokanga naye yennyini mu constituency ye omuntu agenda okumwesimbako ku kadi NRM si Muganda wabula ng'ate constituency ye eri mu Buganda naye tamwogerangako eno gye bayita Red Zone TV webale kubanga okyagoberera katuuliziganye mu updates ezigenda okubanga ziddako z'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganja okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumu